omanyi woba olina omulwadde wokkiriza nti mu malwaliro temuba ddagala wakiraba temuba ddagala buli limu mulina ligula bukozi. Waliwo ne tiktok namulabyeko awo yakafirwa maama we ng'agamba nti ekyamazima abadde yetamanyanga nti mu ddwaliro yagambye nti bulijjo mpulira abantu nga bagamba nti eddagala mu ddwaliro teririiyo nga ndowooza byakusaaga naye nakirabyeko ekintu nakirabako naye namuzikojja wange Mungu yamujjulula naye nga ekisinga okumutabula budde bwe mudduka kugula ddagala bweru nakulireeta naye nga mu ddwaliro munda eddagala temuli tujja kwebaza gavumenti yaffe okolaki omulimu gw'amaanyi. Njagala ntandikirewo embeera ya ssente okujja waliwo bye nalabye nga bagamba bamusonze naye temutulangira abakamu abasongeddwamu olunwe nalabyeko Joyce Baagala n'abalala. Weewaawo moderator oluvannyuma lwa parliament amugamu ku mateeka ge yayisa yakyusa kubanga luli essente zibadde ziweebwa ebibiina by'obufuzi nga bisinziira ku muwendo gw'ababaka boyina mu parliament gubadde gwateekebwawo nga ssente zo ziri mu tteeka era ng'etteeka eryo buli kibiina ekibadde nemba wa parliament mu parliament kibadde kifunangako ssente mu mbeera y'okwetereza n'okulaninga activity zaakyo. Kakati General Museveni era waliwo omukago gwe gwateekebwawo gwa iPod ogw'okwogerezeganya naye ssente ezo abantu badde baziwanyisa oba nga tebategeera wa watuufu weziva. Omukago gwa iPod nsaba okutegeeza ne bannayuganda bonna nti omukago ogwo gwaggalawo officially okubanga guli funded by Netherlands negusigalawo nti gusobola okubeerawo nga gwakwogerezeganya naye nga tegulina ssente zivaayo zigenda ebibiina byabufuzi. Essente zivaayo ze zibadde ziva mu gavumenti ezaateekebwa mu budget ne mu ssemateeka era nga ziyita mu electoral commission nebanga edisbursinga ssente ezo mu bibiina by'obufuzi. Naye oluvannyuma lw'okulaba nga National Unity Platform yagaana okutuula ku mmeeza oba kutuula mu dialogue system eyo Mwami Museveni gyagala okuteekawo mu kitongole ekyo ekya iPod so baleeta etteeka mu parliament era juzi Mwami Museveni ayitaako omukono nga obwayiro bwe bakyusa bagamba nti omuntu alina okwetabamu mu nteeseganya ate era alina n'okubeera memba. Kati National Unity Platform ebadde memba naye nga teyeetaba mu nteeseganya ezo. Ndowooza nalwa ne FDC yali nayo teyeetaba. Kakati naye nga ssente olwokuba nti etteeka lyali terigamba nti omuntu alina okubeera nga yeetabamu abeere ng'atuula mu meeting nti kyabuwaze nga ssente zijja mu bibiina ebyo okuyambako ebibiina okutambula. Kati General Museveni ye olwokuba nti awulira yeetaagayokko ekifaananyi omwami Kyagulanyi ate nga mwami Kyagulanyi yagaana okutuula ku mmeeza emu yagamba nti tuteesa ne Mwami Museveni nga bino byonna bikyapeninga mu nsi yaffe. So etteeka eyo ne lijja neriba nga liziyiza ekibiina okuddamu okufuna ssente. Awo ng'ekibiina twasala amagezi netugamba nti revolution gye tulimu y'abantu soka tugize ku bantu abantu bennyini badrivinge revolution eno nga bagiteekamu ne ku ssente era ye fundraising eyo yala okutegeeza nti fundraising egenda mu maaso ekibiina kyakaweza ssente mu mpeke ezisukka mu bukadde 5 mu bisuubizo ezisukka mu buwumbi 2 banga kawumbi kali kamu anti kali kamu kuba mu toto temunnawuza buwumbi 2 anti nkugambye bonnebo balimu ezo yakola press conference last Monday ndowooza kakati eno wiiki yonna onoozaga tebasonze ssente zibadde ntono nalabako neyajjanga waliwo nezigira ku simu waliwo nezigira ku simu zotamanyi so tulinde press conference ey'okulwokubiri bajja kuwulira omwendo nenze nga mmanyi kuba ndi wa National Unity Platform. iPod mwali muvaamu ssente kuba mwali muzifunyeko iPod oba electoral commission National Unity Platform badde efuna ssente ezikunukkiriza mu buwumbi 4.5 buli financial year kubanga kyekimu ku bibiina ebirina ababaka abangi abaddirira ab'ennaabwe mbadde kufuna akasente mwafiiriddwa kangi Uganda bagenda tuwa biliyoni 3 Ganda abasinga abaganda baaweddeyo wandisebo ensonda ya ssente tebadde mu bibiina by'obufuzi
NUP bwe yajja netuyigiriza ensonda ya ssente nereeta muda ku muda katerese nekimu. Omanyi abantu bwe tubagamba ebintu babitwala nti bya kubalaata. Muda ku muda olwamala okusondebwa zaali zirina kukola kampeyini n'ebirala zaagula maato. Muda ku muda zaali zirina kukola kampeyini n'ebirala zaagula maato ga mukulu. Maato ki? Bannayuganda bagategedde. Tomanyi kye bayita maato? Zino ssente ezaateereddwawo okusondebwa si za kuyambako kuleeta nkyukakyuka. Za bakulu kukyusaamu kigambo nti tuli mu kusonda ssente ate luli nga babadde batunda kaadi. Kati bali mu kutunda kaadi. Kankozese ekigambo ekyangu ky'abannaffe abakrisitu. Abakrisitu balina kye bayita amakungula. Amakungula bw'oba ne tugeze n'ekintu ky'otunda tugeze enkota y'ettooke. Ono n'aleeta 3,000, omulala n'aleeta 5,000, omulala n'aleeta 7,000, omulala n'aleeta 1,000. Bano bonna tebazibaddiza abasoose. Baziwa oli asinza oleeta ssente nnyingi. Kati NUP eri mu kutunda kaadi nga yeefuula esonda ssente eza kampeyini ze baasooka osunda muda zaakola ki? Zaagula maato. Abakulu ne bazimbamu abamu ebizimbe kati ne bano bagenda kuzimba apartment mu zino. Ekirala ne kino kanti kugambe. Mutwalo bameka abaawa. Omanyi ssente ze baakuŋŋaanya muda. Eziruwa? Nanti kati zino ate ziriko n'olukomera zino. Goroza lwaki ababaka abaasooka baleeta miliyoni 10, 15 abalala ne batuuka n'okuganza ndi mu bifo 3. Ninga ate mu constituency bamugoba. Ndi mu bifo 3, kampeeye 10, kampeeye 5, kampeeye 3. Olina jana kuganza ndi mbaka wa parliament owa direct. Kampeeye nga basajja. Kitegedde. Abeekengera bonna obutafuna kaadi era bye basinze owaayo ssente entono. Genda nga weetegereza abawadde ssente entono oba olusulujju be basinga okuba nga beekengera. Omu ku bo be yali bakima empapula yaweereza omubaka amugirayo empapula. Be babadde basonda ssente n'omubaka teyaweereza. Kakati bino byonna bo bitunuulira makweka nsaamu. Bw'obanga ofunye mu myaka 4 biliyoni oba obuwumbi 28 obuwumbi 28 njagala ombuulire kandidate yadde gwe mwasasula nomination fee. Bano abantu bakuusa biliyoni 28 oba obuwumbi 28 mu bufunye emyaka 4 babaggyeko ssente ez'omwaka ogusembayo oyagako nga tebalina yadde 10. Bubbi bwakikula ki? Ssente zimbadde musonda okuva mu bagabi b'obuyambi ebweru oba mu bali b'ebisiyaga mubadde muzikoze ki? Obuwumbi obusoba mu 15 oba 16 FDC bwefunye bweyakoledde ki? Ani? FDC. Obadde oyagala enkolere ki kyetakoleze? Kati lwaki bono bolowooza ki kyebatannafuna? Obadde oyagala enkolere ki kyetakoze? Bano ki kyebatannafuna? Forum for Democratic Change. Forum for Democratic Change. Forum for Democratic Change. Abaka ba parliament ye basasulira nomination fee. Obadde okimanyi? Nomination fee abera wantu nagenda mu kalulu. Nga nalaba bateekako dda ssente. Kuki? Buli omuzi alina okusasula ku nomination. Ezo basasula ku nomination kujjayo ku nominatinga mu kibiina munda. Naye nomination fee eya central government miliyoni 3. FDC oba forum yezisasula. Kati gwe wasasuddeyo meka? Nze ndi ku mutendera gwa division mayor. Musasula meka? Mitwalo 2. Aba chairman ya district mitwalo 10. Kati ku nomination musasula meka? Nomination gikyali ndowooza mitwalo 2 mpozi nga nawe wakyusizaamu. Naye kusinzira ku ziriwo leero. So eri muntu teye 2. Mu kibiina munda. Mu kibiina munda. Bano nno bakimiza bweri. Nkugambye bali mu baguza kaadi kati. Luli jukira tuze tubaga abatunda kaadi. Nezeetya n'omusajja ebizibu. Emirerembe. Genosale wa NUP oba wa NRM. Chairman Nyanzi. Okay, so kuba yakulembera mu tunda kaadi. Maliriza.
kakati okusokera ddala njala kumutereza muganda wange ono kubanga simanyi oba ebyokubala byatasoma bulungi naye emyaka ena National Unity Platform gyemazeewo akugambye nti obadde bawa biliyoni 4.5 approximately 4.8 kitegeeza biba mu biliyoni nga 2 so 28 zagamba ziri biliyoni 18 kale kwa 2 ye ate agamba 28 ndowooza 10 eyalituwa. Ekyokubiri sente zetusonda bazibadde batuwa kati zikola ku programs ezo ziriwo nesi ziri ez'okulonda kati bwe twajjira National Unity Platform yajjira egavumenti ezze erina ebizibu bingi nnyo n'okusinga okunominating okugamba nti tusasulira abakandidate nomination naye waliwo sente ze mwafuna miliyoni 10 ez'emmotoka empuliriza ziriwa abaka baavayo ne nti babiwaayo tumaze akalulu otegedde nomination fees zisasulwa ogenda kwesimbawo tuli fenna kakati ekyokubiri kyayogerako ono nti esente zetubadde tukola zibadde ziragawa yala mutegeeza nti esente ezo fe abakamala emyaka ena tuzimbyeko ekitebe sente zezizimbye ekitebe ate ziriwa esente zibadde zituweebwa ababaka baffe aba palamenti nezibadde ziva mu electoral commission nezabagaweerezibwa obuyambi accountability weeri emu ku accountability erabika ya kitebe fidisi gyalimu bamaze emyaka 2 tebalina wadde ekitebe ekyayo bapangisa nabyanankumi one ekyokubiri mu nkola eyo yennyini tulina ekitebe ekyokubiri school of leadership ekamwokya mu nkola ey'okusatu ezo sente zibadde ziyamba kuwuliriza ekyapa kiri mu manya soka owulirize ekyokusatu esente ezo zesente zirabirira abasibe bonna nze bansiba juzi mu kwekalakasa kwe twalimu beeri yange yali ya mitwalo 2 egy'obutaliiwo naye waliwo abasasula emitwalo 5 ag'obuliwo National Unity Platform yesasula ezo sente tulina abasibe abali makomera babeera ne facilitation n'ebirala tulina entambula z'ekibiina activities z'ekibiina olabe nga tugeze tugulawo activities tulina tours tubadde tutambula emabegako eri tulina offices ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo ebyo byonna biggulwawo na sente unfortunately ye simanyi FDC zebadde efuna kwebadde n'abaka 36 mpaka 32 ye badde ezikozesaaki kyekikulu. Ekyokusatu kyagambye mu ssente eza muda ku muda zagula amaato twawo ono simanyi obalwa kubanga omanyi mu nsi muno mulimu ebiseera ebisinga bwenjogera bwe nti ayinza n'okulowooza nti kuvoola naye sikuba kuvoola naye omuntu nga yakulira mu mbeera ya bwavu mbi ebiseera ebisinga alowooza n'ebitalowoozeka kubanga Kyagulanyi Ssentamu wuliriza Kyagulanyi Ssentamu ono gwagamba yagula amaato yagenda okujja mu politics nga buli kintu kyalina kati akirina okujjako UBJ naye emmotoka ez'ebbeeyi yali azirina amaka g'ebbeeyi yali agayina biiki ey'ebbeeyi yali agiyina ag'amaato gabeerangawo naye lwakubanga twaha ye teyagendanga busaabala ndowooza ne wala wakulaba kugoberera bintu ng'ebyo naye yalina kakati bwajja wano okufika media natandika okulima nti zaagula amaato in fact abantu baba balaba nti alayika bwaba si mu lulalu aliko ekirala ekimutawaanya kubanga this man is exposed. He came into politics when he's very rich. Unlike him who is coming into politics with a poor mind and a poor pockets. Yes, suit a combine. Combination si suit. Ajakona n'ekigambo. Kakati njagala kumaliriza ku kino. Njagala kutegeeza na ku kino ekisembayo. National Unity Platform sente zebadde efuna. Olwaliro tugenda mu campaign. Mu campaign ng'ogenda kutambula Uganda yonna mu mbeera etalina obotegera na nyangu. Ogenda kwetaaga abantu abanakuuma akalulu. Ku luno oyagala kusimbawo ababaka buli kifo. Kitegeeza mulimu ebifo abantu abaliyo ng'ali Karamoja ayagala kwesimbawo naye nga talina bukadde busatu. Ng'ekibiina kirina okumuyambawo ku nomination fee. Kyokka mu mwaka ogusembayo oba oli awo essente ezandibadde zikola ebyo ne batazikuwadde. Ekyokusatu kya will. Abantu balina will esondera National Unity Platform sente anseri nti ye badde ndowoozaamu nti ng'ebibiina nabo b'abantu bibiina buli kimu capital w'ekibiina babeera abantu si bwe kiri nawo wateekewo tusonde tulabe tuba banaweza adde obukadde 2 aba FDC
Kyogamba Nandala anti Nandala tewali tabu kati katujjeko kale wafe wa president waffe obukadde 10 tujjeko n'abakulembeze mu kibiina FDC olowooza muti esobola okweza dde obukadde 2 ngesonda sente tesobola kubanga ate twaha ayina ki twaha agenda kusonda sente kiyiza talina Sobambi gwemanyi zetaleta ezo sente kozi yasiye zibambi gwemanyi so kakati modeta mukumaliriza konna muganda wa phone njala ategeere dynamics ekintu bwe kiba abantu bakyagala because fere tugenda kugenda wa Mwami Museveni kubanga akawulo akawedde yekyogera kiri ku record mu kamwake n'akamwaka nka founding father nga bamuyitanga General Museveni yayingiza billion 17 mu kibiina ky'abantu kakati bo tebajja kuyita mu bantu kubanga bo bamanyi nti bagenda kufuna nedda nga bwe yabayisaamu lulina kati zijja tulowooza nti bikyali awo nakati Mwami Museveni agenda kukuwa sente FDC zijje kakati bo tebalina pressure gamba banaye tugenda mu kalu tukole tutya agenda bawa 17 billion ffe twetaaga mwenda okuddukanya akawuliro yaze tunoonya wanjisema General Museveni ayanguira okuyingira ewamu okusinga mu Nuupu saagala onvuge kuntwala awo njagala nsooke wali ku process y'esonda sente awo ngenda tuukawo process y'esonda sente abakulu baatugaye baagala biliyoni meka omukulu yagamba baagala miliyoni 3 twagala biliyoni 9 kale biliyoni 9 mu nnaku 9 mulina okutalaagira eggwanga ekitono nnyo kikwetaagisa biliyoni ago biliyoni 5 kati njaga nkuuze ezo biliyoni omuntu anoonya obwa pulezidenti bw'eggwanga wuliriza Katumba oyo yazijjawa omuntu anoonya obuyinza ku bwa pulezidenti w'eggwanga wetaaga ekitono nnyo biliyoni ameka 5 amuliyati yazikozesa mpa omukisa nkunnyonnyola ogenda kumbuzaabuza bannayuganda baleka efuna kituufu ng'oli ku muntu alina bajeti ya triliyoni 7.2 ng'alina triliyoni 7.2 bajeti ng'agenda kukozesa obuwumbi 1,000 ekitono ennyo mu kalulu 7.2 ng'ate ezo ze yayisizza mu ntandikwa agenda ayisirizaako supplementary tikinetagisa kubeera weenaalimu abeenaalimu bino tebabimanyi neffe abakola research ffe tusobola obbikolaki obbitegeera bw'oba ogamba nti onoonya biliyoni 9 nga biliyoni 9 togenda sasulirako yadde kansala wa LC fee nomination fee nga biliyoni 9 togenda yadde ogenda mwankole togenda genda yadde mu Bunyolo otekeyo candidate tetuna candidate mu Bunyolo nga togenda genda yadde mu Acholi otekeyo candidate oba weerimba oba oli mu kunyagulula ggwanga yensonga lwaki abantu bangi batugamba nti abasajja abo bakola akabondo wali ku kitebe ke bayitamu okunyagulula ate nga ffenna tukimanya abamanyi olulimi Oluganda naddala abaana ba wano mu Buganda akabondo kaba kababbi obubbi obuli awo mugamba basimba awatono abasimba awangi muyina 3 FDC tuyambe wetutagenda kusimba esimbewo nalisabye naye ampa obudde nga bwe nasirise n'ateesa ampa obwange ababaka bogamba nti tulina 32 nga bava mu nga bava mu region emu oba mu region z'eggwanga zonna bw'obanga oyina 57 nga ababaka 2 bokka Nambeseri n'omubaka omukyala mu Busoga nga ababaka 57 tokyawezaako yadde ababaka 30 nga ababaka 57 abakanoza balinga 45 kati abali mu nga ababaka 57 kale 55 bonna obajja mu region emu osobola okukwata obuyinza ng'oli mu region emu kati 32 bokwatirako obuyinza ababaka 55 mu region ya Buganda nga ne Secretary General ayimiridde ku mukutu gw'amawulire omunene ogulabibwa enkuyanja y'abantu n'avuga nti ewaffe okwogera obwogezi nti ndi opposition
toyina yadde wonywa amazzi era nadduka ewaabwe n'adduka 10 mpaka mu Kampala Central. Bano abatamanyi kye bategeeza ku nkyukakyuka ne bakoba engala era Secretary General oyo aba Secretary General buba buuki bebuba buwunga abacyacu okitegedde. Secretary General yali badde Lutindo olututwale ewaabwe gyasibuka n'ayingiza opposition okuva mu family ku kyalo mu constituency ku district ne region yonna nga FDC wejjudde embali. Nasani Nandala Mafari Secretary General wa FDC yaddayo ewaabwe n'akwata constituency ne region n'emuwuliramu. Amama Mbabazi nga Secretary General wa NRM yaddayo ewaabwe n'aleeta constituency. Okitegedde ebibiina bingi bye tulabye lwaki mmwe nga mwina ne Secretary General ng'ayina amayinja majje nga tasobola kudda waabwe ewaabwe yabbayo nkoko yakwatayo bwana buto gyatasobola kudda kiki. Kati kangende ku kibuuzo kye wambuuzizza ddamu okimbuzi bannayuganda bakitegere nkyanukule bulungi. General Museveni ayanguyirwa nnyo yingira FDC okusinga NUP. G'oyagala kuŋŋamba nti kikwanguyira okuyingira ewa neyiba okusinga ewoowe weezimbira wooyina ebisumuluzo nga n'asikaali gwe wamusaako. Secretary General wa NUP Secretary General wa NUP mwana wa General Museveni gwe yeetendekera era gwe yeewerera okuva mu buto n'abeera mukwasi wansawo wa General Museveni. Deputy Secretary General ebbanga lyonna ye RDC Aisha Kabanda omuwanika w'ekibiina Katana ebbanga lyonna ye mwogezi wa migration ayina amayinja gameka 3. Ssenyonyi Joel ye Yoweri Bisekezi ne interview bagimuta nabada kukola yadde amawulire n'akolera ku UBC TV yeggwanga nga kwakolera okuva mu state. Bova kwekyo Kyagulanyi Center mwakulembera NUP ebbanga lyonna atambulira mu nkwawa za General Kaihura atambulira mu nkwawa za General Sale nga ne business bazikolera wamu n'ekyaddondo njagala ojika statement ya General Sale ya kino yogede ku General Sale statement jasembeyo okukola ku Bobi Wine wajiwulira sajiwulira yagamba bwati Bobi Wine ali mukwano gwange naye kati we yatandika People's Power takyayagala kubeera nange ekyo wakiwulirako natakyayagala beera naye kuba akimanyi bannayuganda bajja tegeera nti oli ye mukamaawe bajja tegeera nti oli ye mukamaawe baali bakolagana kati bakyakolagana akyogera General Sale oyagala okikakawo naye si kituufu. Kati nze kamaleyo ekyange ekyo kya General Sale nze nkugambye takyalabika naye mu bifaananyi olw'ensonga abantu bajja tegeera nti ye mukamaawe. Gwe b'olowooza bizinesi ebaali bagatta baazijjawo General Sale yabitugamba bizinesi ezibagatta oba ze baali bakola baazijjawo. General Sale gyatugende ne bizinesi ezaali zitugatta n'omwana oyo balina bizinesi ki zimanyiddwa ensi yonna ezimanyi zimanyiddwa ensi yonna sigenda zoogera leero ati oyogera ensi yonna nange mwende mu nsi ate sizimanyi omulundi omulala nja zikugamba. So bw'otunuulira ebintu bino omukulu bwe yali ekyaddondo gwe baawa obuvunaanyizibwa obw'okubeera ambasada wa poliisi era n'asasula mu kalulu eyakavujjirira yali Janet Kataba Museveni ne General Sale ne General Kaihura ne General Muwoozi Kainerugaba. Bova kwebyo byonna kekyaddondo bova kwebyo omukulu ne bamusiima nnyo General Kaihura n'amuwa emmotoka tundula n'amumma kkaadi nakati ekyaliyo olwa kkaadi mu kalulu waka 221 ketwali bale tugamba nti ketutambuzizaako kino ekisanja 226 ne bamuwa emmotoka etalinamu masasi. Kati oyo gw'oyagala okuŋŋamba nti ye muzibu okuyingiramu ewuwe. Buli woyogera ekintu n'okiddingana emirundi nga 2 meaning ebula ebyo ebintu obyogedde emyaka egi nga si bituufu. Nedda ombuuzizza ekibuuzo ng'oyagala nkuwa ekituufu ekigendererwa ky'okuwa bino
kwekuwa nti NUP mujeno Museveni takonkona wali wawe kuba abaana abakoleberawo baana bi kanzije kanzi kampa mulimo katono nzije Anyfic Media. Neyanze wenacho tereza nyokutereza omanyi olina kintu kyoyogedde nti omuntu abazungu bagamba nti once lies are said frequently at times omuntu at times they can be felt like the truth nti omuntu bw'ayogera nnyo obulimba ebbanga lyonna nakiremerako kyangu nnyo omujego okukirowooza nti mazima kyovula ebiseera ebisinga ono byayogera tutwandibiwadde na budde naye tugezaho okulambula abantu baffe kubanga waliwo era abajja bitwala nti mazima osookera ddala kamutegezeeko nomwami Kyagulanyi abadde netundula eyo ebbanga ddene nga tana nakujja mu politics era tundula eyo egireetako niwane waffe ekaz'okukisaye nga z'okuyimbawo nga tanakuyingira politics kyekisooka ekyokubiri ono njagala ategeera olunaku lwaleero nti ebintu byonna byonna byazayogera tibiriiko yadde empeke ya bwino naye kiri ku rekodi ne mukamwake kennyini ono ow'ekitiibwa gwawaana nandala mafaabi yatugambako nti gyendi anabo yafuna sente za stan mukamwake Fic Media video esoboloza akayivinga nezireeta kitege n'ensi yonna ne press conference ne zituula nga n'omwami ono waali era nga bagamba ebbiliyoni 17 zayingira muki kakati ye muluzungu akiyita rhetoric natandika okuleeta ezo rhetoric ze zaleeta era genosale yakola bwati bwina aliwe abyogeredde emyaka ena kanga waliwo obwino gwe tulabako ate naye nga yamukkiriza kituleetera okulowooza nti uliye bagamba nti ekituufu sente bazirya kubanga ayita nafunako naye bwe yafunako kati ayambala ne ku ttaayi kati sente zakola ki zafuuka ntuufu ekyokubiri ekisembayo bwana ttaawo ono simanyi waawe gyazaalibwa naye kyemmanyi bw'aba siwe Masaka eyo kuba abasajja Masaka eyo babeera bwe bati kitegeeza ayinza okuba ondoozi oba wesemba olobe nakaseke njagala kumanya ku mmeeya weeyo gy'abazaali ono oba wa opposition eba wenaaliyo wako simanyiyo singa ngamba nti banzaala wano ne mubulira mmeeya aliyo mukama waffe ozaalibwa bakuzaala wa tumanye mmeeya aliyo kakati gwe kiki ekikujja ewammwe eri awaliyo mmeeya wenaali emu gwe tuyagala kuteekayo opposition nojja weesimbe mu nansana gyabeera manyiyo wabe manyiyo waba siwe semba buli lwe Masaka oba lyantonde eyo bwe watyo kakati nina mukatono obadde oyogera beera n'empisa ogenda kuddamu naye waawe gyava lwakuba nti siri mukulanya saagala tuwuliriza leka mmaleyo kyengenda okukuwa nze ndi musajja Muganda nzaalibwa mu Buganda obutaka bwange buli mu Buganda benkugambako newaabwe tebasobola kuddayo babbayo nkoko bakwatayo baana bawala kyenjagala otuwe naffe tetwagala okumanya ewamwe mu kyalo gyotagenda kwesimbanga meeya wabbayo nkoko wabbanga fene w'abandi ku miti tetwagala okumanya nze nzaalibwawa gwe ogamba y'abantu nti azaalibwa wano eno gyozekoera munasana munasana gyogamba yewamwe ndiwawa n'obuva obwo n'obuddo kitegeeza ewamwe nze nkugambye ewamwe webasisemba ono muyambe Masaka muyambe atubuulire ndiwawa anti nze nkugambye kubanga oganye okwogera ewammwe sitidde muwadde mukisa yatubuulire ndiwawa nze nti nkugambye nange nkugambye ebintu bisatu bwe biti walaba si wesemba bule we Masaka oba weryantonde kyenkakasiza ddala semba bule eri muki Masaka eri muki kyogamba bakuzika mu Buganda yonna yiyo twagala ewamwe gye bava ku buddo gye wammwe kyogamba Lubongo yankola yonna yaabwe Lubongo naye alina ekyawe kyava nti ava mu Ntunga mu disitulikiti lwaki taddayo yabbayo nkoko nange oba yakwatayo bwana ewammwe gye wava addeyo anoonyeyo ka constituency ewaabwe tugende mpolampola ewawano gyava benkugamba bufumbiro kakana benkugamba bufumbiro nti addeyo ebusoga anoonyeyo constituency mbanga nkoze kikyamu busoga yonna anoonye constituency ewa senga Buganda ko kasi eneetuula kakana senga Buganda ko kasi kakana leka nekyo munyonyoleko newayogera na Buganda ko kasi teka munyonyole kyoyagala okuŋŋamba olukiiko lw'Emmengo telutuula
teluyinayo abakiise nga bakiise Banyarwanda n'abayindi mwe bali mu lukiiko lwa Buganda lukigana kutuula muleetaleetaano obusosoze bwammwe mwagala okulowooza nti Buganda ya Baganda beerere gwe ssebo saagala osiriwaze bantu obusosoze okwogera ku nsonga enkulu omba busosoze ssebo njagala omukulu oyagala tugamba nti Abanyarwanda abatuula mu lukiiko lwa Buganda balina omukiise Abanyarwanda abatuula mu lukiiko lwa Buganda tuba si Banyarwanda ge tulinayo mukiise bamuyita owekitiibwa Kayitana ye mukiise waffe mu lukiiko lw'Emmengo kitegeeza n'Obwakabaka ampa omukisa njogerera awo sokoleka enjogere onaku zino nga toyina mpisa ebbanga lemazeewo omukulu yasiwukira ddala wati empisa nga siriwo lindamu ogenda kwogera naawe owekitiibwa Kayitana yatukiikirira Emmengo mu lukiiko lwa Buganda ye palamenti ya Buganda Munyarwanda era kyova olaba nze nyina siteeke mu Buganda kuba mwembeera mwenzaliddwa mwenkulidde era nyina n'omukiise nyina n'omukiise ankiikirira mu lukiiko kitegeeza n'Obwakabaka buli organizing nti Buganda erimu amawanga mayitirivu naye waliwo amawanga ag'enkizo ngaffe Abanyarwanda n'Abayindi abali mu Buganda era ffe okumanya tuli bankizo ffe tulinayo abakiise tojja kusangayo Munyoro ng'akiikirira Abanyoro mu lukiiko lwa Buganda tuli fenna kakati ono omukulu njagala mutegeeza nti ne Buganda ko kasiwe beetudde nonne essayire nti omubaka akiikirira walina kuba Muganda mu Buganda ko kasiro ketuule kyowagala niwe nabeetudde nga yakogera mu Luganda fikibeera mwenkanya nange ompa obudde ntiise ogenda kuteesa bumikiriza kamalirize ate jjukira nze maze wiiki 2 nga siriiwo kati ninga mugenyi otegedde kakati ekyo nakyo twala narrative gyagala ovuga ti Buganda ko kasiwe eri beetudde nga Alex wayisa mufumbiro mwali Luwongo ya mwali so what tebali wano mu Buganda tebabeerawo mu Buganda temuli basoga kabaziguluka yaliyo nga FDC nga Buganda ko kasetula kabaziguluka nga yaliyo kitegeeza ndoza kati nukubwejja ekamalirize ompe dakiika 3 n'omuwe dakiika 9 ekamalirize kwa dakiika ekamalirize kakati njagala kumaliriza wendi nga maliriza mukulu ayogere yagala okwogera eyo narrative gyayagala okuvuga Lord Mayor Elias Lukwago ava Masaka Kalungu Mwankole Mayor wa Kalungu Town Council n'abalala bali awo oyinza n'okwesanga si ba NUP sinaabwe yankyukakyuka Lord Mayor yava Kalungu n'ajja Kampala Mwankole tuli fenna kakati ono twakyalina okutegeeza kyalina okutegeeza nti Buganda ne Buganda yonna nga weeri teriimu Baganda bukka ng'amawanga nange ndi mwana wa Buganda kuba nzaaliddwa muno nkulidde muno senga oli mwana wa Buganda senga ovuma Obwakabaka nabuvuma ddi nga kidde muvumi vidiyo eri emu 2 ku mukutu guno gwennyini gwaki ne ku lunaku lwe twayogera ku luyimba lwa Narumansi wasinziira wano n'ovuma wano wennyini bino biri ku rekodi ati kakati bwe tubadde twogera ku Wekitiibwa Mpuuga programu zonna abadde wano n'avuma ne Katikkiro yennyini Owekitiibwa takola Mmengo kyenjaga otegere Owekitiibwa bwe yava Mmengo ng'akyali Owekitiibwa yajja mu politics bw'oyingira mu politics obeera ne office eri public Katikkiro ekimu bavumya munnabyabufuzi ani avuma Katikkiro gwe wennyini gwe bakulembeze tonaweza yadde omwezi wano wennyini ku pano nga muvuma ntya Katikkiro ali mu office eri public kitegeeza abantu bakuba tochi mu office eyo mwotudde tekitegeeza kuvuma ono kamubuulire omuntu bwayogera ku nsobi z'omuntu ali mu office eri public Buganda nga region si nsosoze ne mwe bagala okugifuula ensosoze Buganda nga region si nsosoze kituufu naye Buganda nga region tuyina ebintu bye tukkiririzaamu omuli obuwangwa bwaffe n'obukulembeze bw'ennono yes era tugituwe ekiti naye emabegako ekiteeso bwe kyayita ekya federo be yali eyogerwako abamu ku bali ababaka ba parliament ebiseera ebyo be baali basaba akalulu bajjanga bagamba nze nzikiririza mu bintu Buganda byeyagala be baatuuka okulonda munnange balubongo yabeebiseera ebyo badduka mu kaabuyonjo anti be baliwa yali lubongo yali wa kitiibwa Semwogerere eyayimirira n'ayogerera kyenkana okunuukiriza essaawa nnamba ng'ayogera ku bulungi bwa federo na lwaki twali gifunye gwoyagala kuŋŋamba nti Lubongo yayina enteeze ozimanyi Lubongo yayina enteeze nga ne be yafuna akasente amakage ekizimbe kyasooka ozimba ekyakalina kizimba Mbalala
nga newewaka olulimi ayogera lwewaabwe ye ne famire ye nga yasasulira abaana abavubuka bavume kabaka waffe bavume Nnaabagereka bavume Katikkiro bamugire bee bati olowooza baanajja nga bagenda kugamba tukusiimuula Buganda mu Uganda agenda kuwagira agenda kuwagira ki obwedda ayogera nsirisa mpa omukisa gwange ne Lubongo yawa NRM talina njawulo kuba NRM Buganda tekyaliko ku map NUP soogera ku map soogera ku map n'obwakabaka bwennyini bwakamala okutuuza n'ekitongole kya UBOS nga obabuuza mukola mutya bwe kiti ono mugamba asirika Lubongo yabaddeyo Muhammad Nsereko yabadde memba wa parliament waawo si Muganda kati yaletako dde ekiteeso kyereta federo mu parliament kakati ono njagala mutegeeza nti betuba twagala okuwa region amaanyi n'okuwa ebyobufuzi by'opposition amaanyi n'ebyobufuzi by'eggwanga amaanyi tukope Kenya bakkiriza mu kuwa amaanyi abakulembeze okuva mu region gye bava ne bajja ne bakola Kenya eyawamu. Tanzania bakkiriza mu kuwa abakulembeze okuva mu region gye bava ne bajja ne bakola Tanzania eyawamu. America ebimu kubigikuzizza kukkiriza nti bali amawanga ag'enjawulo bava mu district ez'enjawulo oba mu bibuga eby'enjawulo ne bakola America. Ebbanga ly'onoomalanga mu Buganda tuyina ababaka 105 Buganda yonna 105 Buganda yesinga omuwendo gw'abantu omungi yesinga obunene mu region zonna yesinga ababaka abatono yesinga okuvaamu omusolo omungi kyokka bano abeewabwe gye bava bafuna ababaka 207 bayina kawugiro tebayina yadde ettundutundu ku musolo gw'eggwanga n'omugabo gwaffe gwe twalifunye ng'abaana b'omu Buganda era bazze bagulye kati ebyo binenyeza Lubongo ya mufo gy'okubinonyeza Museveni era bannange newankubadde Museveni mubi era Museveni ye Secretary General wa NUP yadde oli Secretary General ye mutabani we onayogere nga asirikeko njogere Lubongo ye Secretary General wammwe ewaabwe wamulebye okuddayo nenga ne bekinajja nga kyakulwanira tugeze twogera ku Buganda okufudizibwa ebyayo n'okusasulwa yagenda kwagala kuwagira nteze waabwe tuba tufuna oba tufiirwa mukaluka 221 Lubongo yateyesimba lwaki temwamugamba agende yesimbewo ewa sisobola kudda wano kugamba nti Lubongo lwaki tetwamugamba agenda kwesimbawo lyali ddemberi obuteesimbawo n'asigala nga Secretary General wa kibiina era simuyinaako buzibu wuliriza okola ki mu buntu ddemberi wuliriza mu mateeka akkirizibwa okwesimbawo naye mu mbeera ey'okugabana keeki n'omugabo n'okugattako ku opposition nga tuggyeko akajanja yaligenze iwaabwe kyekisinga n'obulungi kuba ewaabwe etasobola wangulayo kyekimuleeta wano akimanya eri ye mwennyini yayimira n'akugamba ne bw'oyogera bwogezi nti oli opposition tolina woonywa mazzi naye yayagala abaana ba wano baffe battibwe basibibwe ye abafunireko omusaala n'omugabo ng'ewaabwe tatutteeyo yadde opposition okuyingirayo kusiba beewaabwe lwaki wano ewaffe wazannyira oba bwe baagala okwonoona oba muyeye kabungo gy'ova